gundi zange ze nalabyemu nawuliranga kollo nti bakuba ebikonde nalabye ku mwana omuwala gwolabanga muwala nga si bakubira ddala ebikonde. I think ntambudde amasomero naye amasomero agalina ebintu activities ez'enjawulo weba drama ngolaba bakikola at its best olaba nga bakikola. Ekyokubiri kinayagadde Honorable Nsereko alina attachment n'abaana abo apasi mbaddeeko naye mu masomero malala naye ngolaba abaana olinganga omuzadde akyalidde abaana be so n'agendawo n'abawa ne basala awo. So independence yagimalidde awo. Nzize ku ssomero lya Kololo for a purpose kubanga essomero lino ly'abaana b'abanaku nga bwe mubalaba naye abanaku abalina ekigendererwa wano ge gamu ku masomero we tusponsoring abaana bagende basome nga mu balala ku 1,000 oluliwo nabo bacontributinga part ku baana b'empeerera mu masomero amalala bangi abamu bali mu primary abamu bali wano but I know nze nga nkwataganya wamu n'emikwano gyange they are living testimony. Si be tusoose waliwo ne classes ezasookawo naye kino kati kiri deliberate. We are going to do kye bayita young mentorship. Abaana bano tubawe inspiration nga bakyali bato. I'm not a politician for short term gains. Nze mbadde ndowooza nze ndaba wala okusinga ku balala. Mu kifo kyo creating a society of beggars katu creating a society of ebyo byebimu ku ebyo byabaddeyo nga abawa basali n'okucelebratinga nabo independence. Kale tubaddewo nambozi kyawo Rema soko omutu yagambye